mu nsisi etalojjeka Pawulo Ddiba yasobola okwetakuluza n'atandika okusimaasima omuzira ng'alubira okutakuluza ne banne. Oluvannyuma abavubuka Stephen Katumba Baliddawa ne Julius Kavuma nabo basobola okwetakuluza ate ne batandika omulimu ogw'okusimula bannaabwe okuva mu nvuba y'omuzira. Entabo eno yonna yali evudde ku ntuutuuli z'omuzira ogwali gusigukulukusa okuva waggulu mu nsozi ne gujja nga guwalabukira ku misinde egyayiriiri ne gwepakira gwonna mu nnyonyi. Gwabutikira buli kantu era nga n'abantu bennyini mwebatwalidde. Munnange nno ekyennaku abasimu bwe baatuukira ku Were Lucyamuzi eyali omukulembeze w'abakaawonawo bonna baasanga mukalu wa luli. Awo nno omuvubuka Stephen bw'atwalidde obukulembeze n'atandika okuduumira banne ng'agenda abalagirira wa aw'okusima n'engeri ey'okusimamu, era akaseera ako ddala kaali kakanayo kyani anti nga buli ddakiika eyita waliwo eyali ayinza okufa ekiziiro. Omuvubuka Ddaani bambi yafuba nnyo nga bw'asobola okutakuluza mikwano gye enfiirabulago Jime Nteyafa ne Henry Mukasa, omuvubuka oli eyali asookedde ddala okuwandiikira muganzi we Rose ebbaluwa. Kyokka bambi ekyennaku bombi agenda okubatuukako ng'eddakiika envannyuma yamaze dda okukoona. Bombi baali bamaze dda kusibula ensi eno. Katumba ye omwoyo gwasinga kumulumira munne Daniel Sekandi, kyokka naye we yamutuukirako nga lwamazeemu dda amazzi. Omuvubuka eyayitibwanga Kato ne munywanyi we Musoke baali bakubiddwa ebyuma ebyali biwanguse okuva ku nnyonyi era ne bafiirawo mbulaga. Okusima nno kweyongera okubumbujja okutuusa lwe baatuuka ku mukyala Liliana gwe baasanga nga naye yali takyateganya bafumba.